Kwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwa kisome n'ennaalu tukyagendera ddala mu maaso n'akatabo kaffe aka Bwali Butamanya tuli ku ssula ya 15 erina omutwe gugamba nti Mpasa Empeta. Essula egenda bw'eti: ekitiibwa abantu kye bampa nga mmaze okusikira omutaka wakka n'okufuuka omwami owa Mayiro kyandowoozesa nti nsaana nkijjuze nga mpasa mu maka gange omukazi ow'empeta. Olwo nno nali mpeza emyaka 30 egy'obukulu naye nga nakazaala abaana 8 mu bakazi 6. Omuwala Beatrice Nakakaawa gwe nalonda mu bangi okuwasa empeta namulabira mu mwoleso ogwateekebwateekebwa abalimi n'abalunzi ku mbuga y'owessaza lyaffe. Nakakaawa yali mulungi kaalaala, yalina akazigo mu mannyo nga bw'aseka toyagala amale. Omubiri gwe gwali gwa musala, ebigere bye byali bimyufu ng'ebyenkwale. Nagambanga nti singa yasogola omwenge gwe banywa. Bwe nabuuza Nakakaawa gye bamuzaala n'ebimufaako ebirala, yanziramu bulungi nange n'ensanyuka. Oluvannyuma nga tumaze okufumbiriganwa yantegeeza nti mu kiseera ekyo naye yali anoonya musajja wa kumuwasa. Yali aweza emyaka 24 ng'abantu be batandise okweraliikirira nti ajja kudibira ku luggya. Ku olwo naye yabuuza abaali bammanyi ne bamubuulira omulimu gwe nali nkola. Baamutegeeza era nga bwe nali nakasikira ettaka, ente n'ensimbi. Bwe yawulira ebyo n'alowooza nti akutte omuntu yennyini ow'okumukuuma. Twagenda okwawukana nga mulaze okukyalako ewaabwe nga wayiseewo wiiki emu. Waayitawo ennaku nnya nga mmaze okulaba Nakakaawa, mwannyinaze Miriam Naabalamba, omwana wa kitange omuto Ssekabira n'ajja okundabako. Naabalamba yali munnange nnyo anti baalogera dda nti oluganda lwala mukwano. Saamulinda na kutuula wansi ne mmuza mu kisenge ne mmutegeeza bwe nzudde omuwala ow'okuwasa empeta. Kwandibadde okunkulisa munnange yanziramu nti, "Kasolo, kiki ddala ky'ogenderera mu kuwasa omukazi omulala empeta? Oba oyagala okuwasa empeta, lwaki togattibwa n'ono omukazi waffe gw'olina?" Ko nze nti, "Bwe tolaba nga Faisa akaddiye nnyo, njagala mpasayo omukazi omuto ne bannange bamulabe." Ko ye nti, "Gw'onoowasa ye tali kaddiwa? Nze ndaba nga mukazi waffe Faisa akumala bulungi. Abaana be wazaala mu bakazi abalala bayisanga ababeera bonna wabakuŋŋaanyiza wano. Naffe balamu baatumanyi bulungi. Talina gwakiiya. Kale omanyi otya ng'omukazi omulala gw'onoowasa abaana baffe bonna alibayisa bulungi ng'ono, ate naffe bannyuka ayinza obutatwagala." Nze namuddamu nti eky'abaana si kikulu. Ye omukazi gwe mpasizza n'ensimbi zange ayinza atya okugaana okulabirira abaana bange baasanze mu maka gange? Era nammwe balamu be tayinza butabaagala. Nze kye njagala kwe kuwasa omukazi omuto nammwe musanyuke. Ko Naabalamba nti, "Nze ne kaakano nsanyuka. Kale munnange bw'anadda eyo gy'agenza okulimanga emmere tanfumbira." Naye nno ate n'oyo omuwala omuto gw'oyagala okuwasa tomwesunga nnyo. Bw'alimanya ng'olina omukazi n'abaana bangi bwe batyo, tagenda kukkiriza kukufumbirwa. Ko nze nti, "Alimanya atya?" Ko ye nti, "Abantu be bagenda kubuuliriza ebikufaako babimanye." Ko nze nti, "Ani alibibabuulira?" Ye ow'ensimbi ayogereza ebbanga ddene. Nze omuwala lwali nnyanjula lwe ndiyiwayo ensimbi ze bansalira. Gwe bw'onoddayo ewammwe tojja kulwayo ng'okomawo, ng'omuwala tugenda tumukyalira. Ebigambo njagala bibe byamangu. Ko ye nti, "Okudda nja kudda naye ekyokulekaawo omukazi waffe atukuumye obulungi ebbanga bwe lityo n'akuuma n'abaana baffe n'owasa omulala nze sikisembye." Ko nze nti, "Simanyi gwe tolaba nga Faisa azeeyuse." Ko ye nti, "Kale katuwase omuto naye haa." Nakakaawa namukyalira omulundi gumu, ku gwokubiri n'annyanjula mu mpisa yaffe ey'ekinnansi. Bansalira omutwalo shillings 800, embuzi emu, engoye 2, ekkanzu 2, ebita by'omwenge 10, byonna bakkiriza n'ebibaweerawo mu nsimbi enkalu zonna zaawera shillings 1,405. Waayitawo ennaku 2 ne tugenda ewa kabona n'atuwandiika ne batandika okutulanga ku buli Sande mu lujjudde lw'abagenda mu ssinzizo. Ekiranga ekibereberye, Yakobo Kasolo ow'ekyamutuula ayagala okuwasa Beatrice Nakakaawa ow'omu Kiteebuuza. Obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga eziyiza abantu abo okufumbiriganwa mu bufumbo obw'eddiini, ajaatule. Kabona ebintu yabikalubizaawo kubanga ne yali amanyi ensonga nga tayinza kumulagiriza nti nze nkimanyi. Bwe Kabona yasinziira kumpi w'okulagiriza okumubuulira ensonga gye yandisinziddeko okugaana abantu abo okufumbiriganwa, naye mbu omukazi omu Nakamwantettewo w'okukyamutuula bwe yamala okuwulira ekiranga ekyasooka n'agenda agamba Nambooze ssenga wa Nakakaawa nti, "Omusajja ayogereza muwala wammwe ng'alina abakazi n'abaana lutotto. Muwala wammwe alisobola okufumba mu maka ago? Bw'aliba omulungi abaana babba ne baba ababi.
Abaana bwe bali b'abalungi ye n'aba omubi. Singa wa Nakakaawa bwe yamala okuwuliriza ebigambo ebyo n'abitegeeza bazadde b'omuwala bombi. Abakulu bonsatule tebaalwa ne bazza Nakakaawa mu lusuku ne bamugamba nti munnaffe tufunye amawulire amabi ku musajja akwogereza. Mbu alina abaana n'abakazi lwe beeya mu maka. Ffe tulowooza nga togenda kufuna ddembe mu maka ag'engeri eyo. Kirungi ebigambo tubiyimirizeeko twongere okukakasa olugambo olwo. Nakakaawa yaddamu nti nze temwagala nfumbirwe nange ntikkire ku kadaali. Ko kitaawe nti mwana wange Nakakaawa, twagala nnyo ofumbirwe, naffe otuweesa ekitiibwa, naye ekitiibwa tetwagala kikome ku mbaga. Twagala ogende mu maka g'osuubira okufunamu eddembe. Kye tutakwagaliza kwe kuyingirira ebizibu bye tumaze okuwulira. Weewaawo omusajja yatusiba kantuntunu ne tukkiriza okumwanjula nga tetumaze kumubuuliriza nnyo bimufaako, naye tukyalinawo ebbanga okubimanya bwe tuba tufunye okubuuliriza. Nakakaawa yaddamu nti muyimiriza mutya embaga yaffe nga tumaze n'okulangibwako? Ko ssengaawe nti gwe munnange, abagole abaganira abasajja ku mmeeza nga bagenze okugattibwa tubawulirangako? Ko Nakakaawa nti abo baba basiru, naye nze taata ne maama naawe ssenga mbabuulire. Bwe muŋŋaana okufumbira omusajja wange oyo omugagga gwe neerondera, nja kubabulako neetugire mu kibira muleme n'okulaba omulambo gwange gye guli. Ekyama kyavaamu kukoona mimiro na buli omu kusottoka ng'adda ku mirimu gye. Kirango kyeyongera mu maaso. Ekirango ekyokubiri. Yakobo Kasolo ow'Ekyamutuula ayagala okufumbiriganwa ne Beatrice Nakakaawa ow'omu Kiteebuuza. Obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga entuufu eziyiza abantu abo okufumbirigana mu bufumbo obw'eddiini, ajaatule kaakano oba oluvannyuma asirikirenga busirisi ennaku zonna. Mbukwolwo mu kisinzizo mwalimu omusajja yalina ekisenyiga ekingi ennyo. Kabona yali amalayo ebigambo bino. Yakobo Kasolo ow'Ekyamutuula ayagala okufumbiriganwa ne Beatrice Nakakaawa ow'omu Kiteebuuza. Omusajja n'ayasimulira waggulu nti kasa. Munne yali amulinaanye kye yava addamu nti ogwo mwasi. Omusajja kye yasinzirako okwogera ku mwasi ng'ali mu ssinzizo kyali kizibu okumanya. Oba yali alowooza nti ali mu ssabo. Omanyi waliwo abantu bangi abagenda mu masinzizo ne bawaayo ebirabo ne basaba Katonda abawe bye baagala. Bwe bava eyo ne bagenda mu masabo ne bawaayo ebigali nga bwe basaba lubaale abawe bye beetaaga. Nze n'abantu bange twafuba nnyo okukisa Fayisi ekyama si kulwa ng'akitta. Ate Fayisi nga bw'ataagendanga nnyo mu ssinzizo, nalowooza nti ekyama tagenda kukimanya okutuusa nze nnyini lwe ndikimubikkulira. Naye nga bwe bagamba nti abalamu obakisa kyakulya, ekyama Fayisi yakimanya nga baakatulanga omulundi gumu. Omuntu eyasooka okumuwa olugambo yali tamwesiga bulungi, naye omukazi ow'okukyalo eyali munne ennyo ye yamutegeeza bye yakkiriza ddala ng'agenzeeyo okumulaba. Yagamba nti owange, mpulidde nti balaayogereza omuwala mu Kiteebuuza mbu baatandika dda n'okubalanga. Ko Fayisi nti amatu nange bwe gatyo bwe gandeetedde. Ko munne nti gwe yakubuulirako dda? Ko Fayisi nti maama, nga nzaani gw'abuulira abakazi be bagenda okuwasa empeta zaabwe? Ko munne nti abasajja nga bazibu n'atakubuulirako? Ko Fayisi nti kawasaawo n'obuwuulu. Ab'ekisa nange bantegeeza nti olwava ewaka enkeera ne Fayisi n'atindigga ng'alaga ew'omusawo omuganda. Olwamutuukako n'agamba nti nnyaba ekindeese wano, musajja wange agenda kuwasa omukazi omulala empeta. Nze kyannankola sikimanyi, naye nsale magezi ki ng'omukazi tannamuwasa? Ko omusawo nti agenda kuwasa? Fayisi n'addamu nti ye nnyabo. Ko omusawo ekyo kitono nnyo, tujja kukisalira amagezi. Gwe ky'oyagala kiki? Oyagala ekyama tukitte oba tukidibye ng'amaze okumuwasa? Ko Fayisi nti saagala awase. Ekyama kye kiba kifa kubanga omusajja bw'anaawasa nze sirina gye nadda era n'obwana bwange sirina gye naabukuumira. Ate omuntu amaze okusembera kiba kizibu okumuggyawo. Ekyama kye njagala kife. Omusawo n'agamba ekyama kyandifudde naye ensimbi ozze nazo? Ko Fayisi nti mmeka nnyabo? Ko omusawo esiringi 10. Ko Fayisi kendeerezaako nnyabo. Ko omusawo ow'emmeka? Ko Fayisi mpeze nnina. Ko omusawo olina mmeka? Ko Fayisi nina 5. Ko omusawo 5? Okutta ekyama oguyita mulimu mwangu? Kale leeta 8. Ko Fayisi weebale nnyo nnyabo. Ko omusawo twala eddagala lino luwugula olise ebweru ku nkolokkolo y'embidde kabula.
bw'owuliranga nga balaateekateeka okugenda eri omukazi gw'ayogereza ng'olisimira mu mulyango, bw'aliribuuka ng'abadde agenda ew'omukazi gw'ayagalwa ng'awuguka ng'akwata makubo malala tagenda kuddayo. N'ebirabo bye yawaayo tagenda kuddayo kubibanja. Fayisi yabuuza omusawo nti, naye nnyabo, bwe sirimanya ng'agenda ndikola ntya? K'omusawo nti, olikomawo ne tukola ekirala. Nze ndaba wano sivaawo. Fayisi yali akyalinda okulaba bba bw'agenda gy'ayogereza ne bakamutema nti ekiranga ekyokusatu nakyo kiyiseemu bulambalamba nga tewali akiwakanya. Ku olwo yafuna ekibiribiri kyokka teyaterebuka kubanga waali wakyasigaddeyo ennaku 6 embaga etuuke. Nze nalaba tusigaze ennaku 4 okugattibwa ne nakakaawa ne neevaamu okutegeeza Fayisi nga bwe ngenda okuwasa omukazi omulala Empeta. Ebigambo nabitandika bwe nti, munnange naawe omanyi taata ne maama bwe bali ab'eddiini ennyo. Baayagala dda Mpasa Empeta nze ne ŋŋaana olw'okukwagala ennyo. Naye mu mwezi ogwo oguwedde nalabiraawo nga bampita nga baŋŋamba nti tumaze okukulabira omukazi ow'okuwasa Empeta n'ebintu byonna bye banaasaba ffe tujja okubiwa. Munnange nange nali siyinza kujeemera bakulu era ku lw'omukaaga olujja y'embaga. Ko Fayisi nti kaakano mbuulira nkole ki? Kubuulira omanyi. Ko Fayisi nti manye biki eby'obusirusiru bw'ewammwe. Olowooza singa wantegeeza dda nga tonneetaaga mu makaago n'andikulemeddeko ng'atalina waffe? Kasolo yaddamu nti mukwano tonyiiga. Naawe omanyi nga si kirungi abasomesa b'eddiini ne bazadde ba mukazi wange okuwulira nga ndese omukazi mu maka ate ne ŋŋenda mu ssinzizo okugattibwa n'omulala mu bufumbo obutukuvu. Fayisi yaddamu nti gamba nti ndese kasasiro mu maka. Nze ndi mukazi? Gw'ogenda okuwasa ndaba ye mukazi. Kasolo yaddamu nti nedda maama wange, gwe mukazi wange ddala. Fayisi n'addamu nti nakuzaalira wanno. Ye nze ndiko amabeere agayonsa abantu ndaba nze nzaala mbwa. Ko Kasolo kye ŋŋamba kye kino munnange. Enkya emmotoka ejja kudduukirira wano ogende eka n'abaana baffe muwummuleko. Embaga bw'eriggwa ng'okomawo mu makaago. Ko Fayisi nti ng'ani akomawo? Nze Fayisi? Mpozzi ng'ewaffe nabo baali babangobye. Naleka Fayisi akyayomba ne ŋŋenda mu nnyumba okwambala ŋŋende mu mitawaana gy'embaga. Nali nfuluma mu nnyumba Fayisi n'aŋŋamba nti nga bwe ndi ow'okusindiikiriza enkya ng'ekyonziira ka ŋŋende nsibule ku mikwano gyange. Olwamala okwogera ebyo n'amasuka mb'okuwummula ng'ali wa musawo we. Fayisi, nnyaba eddagala lyaffe saasobola kulikozesa. Omusawo, lwaki tewalikozesa? Fayisi, omusajja teyambulirako ng'agenda ewa mukazi we. Omusawo, bwe bityo bwe biri. Kale kamale okulaba bano abaasoose ndabe kye nnaakukolera. Fayisi yaddamu nti naye nnyaba ebyange nga byamangu nnyo anti omusajja amaze n'okungoba era enkyalo aleeta n'emmotoka enzizaayo ewaffe. Omusawo, akugobye? Ko Fayisi, ye nnyabo. Ko omusawo nti yee bwana wange, wazza musango ki ogukutwaza n'ekisubi ku liiso? Ko Fayisi, okubeera naye emyaka 10 n'okumuzaalira abaana gwe musango okungobezza. Ko omusawo, abasajja nga tebategeera. Alabye amaze okukukaddiya n'akugoba, akugobedde waani? Fayisi, ayagala yannonda. Ko omusawo nti nedda mwana wange, tojja kulondebwa ng'emmombooze oba ensingwa. Kankuleetera eddagala. Ko Fayisi nti kale nnyabo. Omusawo eddagala yalijja mu nnyumba era lyali kkalu. Lyalimu ekintu nga kiringa ekiyuwe ky'omusota. Bwe yalituusa mu maaso ga Fayisi n'amubuuza nti mmotoka ekutwala ddi ewammwe? Ko Fayisi nti entwala nkya nnyabo. Ko omusawo, kale nno twala eddagala lino naye olyegendereza nnyo kubanga naawe liyinza okukolako akabi. Ko Fayisi, nja kulyegendereza nnyabo. Omusawo n'amuddamu nti bw'olaba ng'ofulumidde ddala mu nnyumba okulinnya emmotoka ng'obanga alonda ekintu wansi so ng'osimira ddala lino wabweru mu mulyango abantu we bayingirira mu nnyumba. Mu mulyango gw'ekiyungu nawo osimirawo erimu ng'omaze okukiviiramu ddala. Erimu osala amagezi n'olisonseka mu kisasi ky'ekiyungu. Bw'omala ebyo nga weetambulira. Fayisi yaddamu nti naye nnyabo, era eddagala linnyamba litya nga mmaze okufuluma mu maka gange? Ko omusawo, mwana wange, oyagala njogere ki? Bwe nkulagidde bw'oba okolodde ewammwe osirike. Ko Fayisi, kale nnyabo era kaŋŋende. Omusawo, maama leetayo siringi 40 ez'eddagala lye nkuwadde. Ko Fayisi, anti nnyabo literyakola. Ko omusawo, ate n'owulira obutakola tewalitwala. Ko Fayisi, nnyabo toyomba, ensimbi ziizino.
Enkeera Faisi yasobola okussa eddagala mu bifo byonna omusawo bwe yamugamba okulissaamu. Olwamala okulissaamu mmotoka n'emugyawo n'obwana bwe. Nabunnya, Lubwama, Musaazi ne Nandugga be baasigala mu maka gange. Nategeezebwa nti mu wiiki eyakulembera embaga yaffe, abooluganda lwa Nakakaawa ne mikwano gya nnyina baakuŋŋaana bangi ne bamubuulirira ebigambo omukazi by'asaana okukola. Ku bigambo bye baamubuulirira, ssenga we Nambooze mugamba nti mwana wange owuliranga balo, omukazi awulira bba, balo bwakuvumiranga ebitaliimu ng'osirika. Olaba ng'obusungu bumwamuseeko ng'omunnyonnyola ekibi kyakukoze, omunyiizanga, omwetonderanga mangu, tosunguwalanga mangu era tosibanga busungu ku mwoyo. Balo bw'abanga agenda okukukuba oddukiranga mu masiga enkoto. Balo buli lwakomangawo eka ng'aliko gy'aba ng'omwaniriza, bw'abanga ne byakutte ng'obimuggyako. Ssenga we Nababi, munnange, kaakano okuze, ogenda okufumbirwa naye okufumbirwa si kunaanya. Ojja kusanga ebizibu bingi mu bufumbo naye obigumiranga okuggyako obulogo n'obusezi. Omukazi aguma, enjala ne bwegwanga etya, balo tomulyangako mmere. Tofumbiranga abantu entula ng'ennyama eri mu nnyumba. Jjajjaawe bulungi Sijja, nnyina wa kitaawe yamubuulira bw'ati. Mujja wange ondeseewo, kale genda mirembe. Emikisa gy'abajjajjaabo gikugendereko. Munnange nno wakyalira ensiko? Oba tewagikyalira abalala tebali kunywamu akendo? Nakakaawa yatunuulira jjajjaawe ng'alinga ayagala okumukuba olw'okumugamba ku ky'okukyalira ensiko kubanga ye kye yakigaanira ddala. Bakulu banne ne bawala banne baali bamwekubako dda ne yeerema. Bulungi Sijja naye yamuvaako buvi. Nababi, omugole mumumpe mugambe ebyange nga tuli babiri. Abaaliwo, wuuyo mubuulirire ennyaleme kutuswaza ng'atuuse ewa bba. Nababi, munnange obeeranga muyonjo mu ngeri zonna. Tewali musajja ayagala mukazi mujama. Ebintu byonna ebifumbibwamu n'ebiriirwamu era n'ebinywerwamu obiyunjanga nnyo. Ennyumba yammwe togayaalanga kugyera n'okutereeza ebintu byamu, nga buli kintu okissa mu kifo kyakyo. Tosaasanga bintu mu kisenge mwe musula oba mw'osula. Engoye z'abalo n'ezizoozoozanga n'ozitukuza bulungi. Wano buli kintu kiba n'omukolo gwakyo. Olugoye lwaffe olw'omukolo luulwo olukuumanga bulungi ate nga luyonjo. Omuntu yenna omubi bw'alirukubbako ng'akusse, weekuumanga nnyo obutawunyirira balokamwa oba enswa endala. Weekuumanga nnyo obutawunyirira balokamwa oba enswa endala ng'olw'omu lubugo, kamunkwawa, kasunsa, ekkalalume oba ekkondwe. Weemwangako buli wantu. Omusajja bw'olimuwunyirira ng'akukyawa. Nambooze, eyo tavaayo nange mugambe ebyange. Nababi, jangu obimugambe. Nambooze, balo tomuvumiranga ebitaliimu. Bw'oli agala okumwolekeza akama buli kiseera agenda kukukyawa akulekenga mu nnyumba wekka, anti bagamba nti ekembi ekusuza mu mwenge. Obuyumbi obutagoba nsonga bulemesa abasajja bangi abakazi. Bwe mubanga ne balo mu kitanda kyammwe tomusiriikiriranga nga gwe wayombye naye. Onyumyanga naye bulungi ng'osekereza nga bw'onyenya ne bugali b'enjole. Teweesuulangawo ng'omugugu. Mwana wange owulidde? Nakakaawa yaddamu nti mpulidde ssenga. Bangi si banno omukwano gw'awaka, naye yabulira Nakakaawa nti mwana wange, nnyazaalawo ne ssezaalawo ne balamu bo obassangamu ekitiibwa. Tebavanga waka nga tobafumbidde emmere. Nambooze, omugole akomewo wano waliwo ekikulu kye neerabidde okumugamba. Mpuliriza nnyo. Togezanga n'oganza omusajja omulala ng'oli omwabalo. Bw'oli muganza n'akusanyusa mu buliri okusinga balo, ng'obufumbo bukufudde. Weewaliranga ddala obwenzi bwonna kubanga butta amaka. Simanyi ompuliriza. Nakakaawa, ssenga nkuwuliriza. Nambooze, kale ddayo n'abalala bakugambe ebyabwe. Kitaawe, mwana wange, genda ofumbirwe. Emikisa gy'abajjajjaabo gikugendereko. Balo omuwuliranga nga nnyoko bw'ampulira. Nnyina, mwana wange, ogenda kufumbirwa weefunira amakaago aganaakuweesanga ekitiibwa nti mukaagundi wuuyo. Ekitiibwa kyo kikuumanga. Tonoberanga ebitaliimu. Balo bwakunyiizanga tojjanga mangu gye ndi wabula ogendanga wa nnyazaalawo n'omunnyonnyola ensonga zammwe. Eno tekyali wammwe, gy'ogenda ye wammwe. Ebigambo by'omu makaago tobirekanga kutwalibwa mpewo
buli wantu. N'olugero lugamba nti bimanywanda omunaku tayogera kyalidde. Olunaku lw'embaga bwe lwakya abantu bannakakaawa ne beebuga ewa kitaawe n'abange ne beetala ewaffe. Neewuunya nnyo omugenzi jjajjange omukazi Kireddogo eyaddanga ku mayambala gwe nasikira kubanga ko olwo lwennyini olw'embaga bwe twali nga tutawuka yanziza mu lusuku n'aŋŋamba nti abeewaabwe w'omukazi gw'ogenda okuwasa kakkano bamuliko bamuvuma nga gw'oli wano samba mpale so nga gw'ogenda okumusuza ku mpagi ng'atudde. Kaakano nno naawe njagala nkubulira ebitera okwonoona amaka obyegendereze. Tonywanga omwenge n'osula mu kyalo. Okunywa omwenge n'odda mu matumbi g'obudde n'oguza omukazi enzigi n'omusaba emmere tekireeta mirembe mu maka. Omukazi tomukubiranga bwereere. Bw'akusobyanga n'akwetondera ng'omusonyiwa tewali atasobya. Omukazi wo omuwambazanga n'anyirira era omuliisanga. Tobanga na bbuba eritakkiriza muntu yenna kulinnya mu maka go. Weeyonjanga ne weemwako buli wantu. Nga muli mu byammwe eyo tobanga ng'enkoko munno omuweeweetangako naye n'asanyuka. Tomalanga bbanga ddene nga toyiseeko gy'asula nga tewali nsonga ekuziyiza okuyitayo. Tolaalaasanga bya maka gammwe. Bazadde ba mukazi wo bassangamu ekitiibwa. Teweemooleranga ku balamu bo oba bakaabasajja. Nga bw'ofunye omukazi gw'owasirizza ddala ebyokwagala abakazi wano nawali biveeko. Abakazi abangi babi. Bassa abantu mu ngeri nnyingi. Nza kugamba siri muto. Byendabye ne byempulidde bingi. Kojjange simanyi akasajja kaamwokera mu nnyumba n'afiiramu nga yagadde mukazi waako. Kaalinga bunnakalanga obwabanga mu mabiro ekyaggwe. Kiro ekyakeesa olw'embaga, omubala gwasula gusindogoma ewaffe nti galinnya ebakka kakozaakoza anaakoza mu lw'effumbe. Bazzukulu ba Lusimbi abakoona ab'emikwano baali bangi mu ssinzizo nga tugattibwa ne Nakakaawa. Bannange bangi baŋŋamba nti nayogera bulungi nnyo nga nkola endagaano y'obufumbo bwaffe ne Nakakaawa. Mbu kino kye kyasinga okubasanyusa. Kabona Yakobo Kasolo okkiriza okuwasa Beatrice Nakakaawa abeere mukazi wo nga Katonda bwe yalagira mu bufumbo obutukuvu? Kasolo nzikiriza. Kabona onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomussangamu ekitiibwa era onoomukuumanga mu bulwadde ne bumulamu? Kasolo ye. Nakakaawa yayogera mpola nnyo ng'akola ekiragaano. Abaali ewala tebaamuwulira bulungi. Kabona Beatrice Nakakaawa okkiriza okufumbirwa Yakobo Kasolo okubabalo nga Katonda bwe yalagira mu bufumbo obutukuvu? Nakakaawa nziki. Kabona onoomuwuliranga, onoomuweerezanga, onoomwagalanga? Nakakaawa ye. Kabona onoomussangamu ekitiibwa, onoomukuumanga mu bulwadde ne mu bulamu? Nakakaawa ye. Kabona onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye ennaku zonna ze mulibanga muli balamu mwembi? Nakakaawa ye. Kabona yatukulembera buli omu n'akola ekiragaano ekirala ekikulu. Ekyange nze Yakobo Kasolo nkuwasa ggwe Beatrice Nakakaawa okuba mukazi wange okuva leero, tube ffembi mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Ndayira mu maaso ga Katonda n'ag'abantu bonna abali wano okukwagalanga n'okukukuumanga ggwe wekka okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Ekya Nakakaawa. Nze Beatrice Nakakaawa nkufumbirwa ggwe Yakobo Kasolo okubabaza okuva leero, mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Ndayira mu maaso ga Katonda n'ag'abantu abali wano okukwagalanga n'okukukuumanga n'okukuwulirizanga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Kasolo. Gwe Beatrice Nakakaawa nkuwasa n'empeta eno kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana we ne Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Kabona. Ayi Katonda ow'emirembe egitaggwaawo, omutonzi era omukuumi w'abantu bonna, wa omukisa abaddu bo bano, omusajja ono n'omukazi ono, nga Isaaka ne Lebeeka bwe baabeera awamu nga beesigwa, bwe batyo na bano twagala batuukirize endagaano gye bakoze. Empeta eno nga ye mujulirwa era nga ke kabonero k'endagaano yaabwe. Babeere mu kwagala n'okutuukirivu n'emirembe. Bakwate empisa ze walagira ku bwa Yezu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda be yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Ekitundu ky'essula ey'ekumi n'ettaano we kikomye,
Essula tugikutuddemu ebitundu 2 kubanga mpanvu. Tusisinkane ku kitundu ekyokubiri. Mwebale kuwuliriza.